I don't have intention to extend beyond this because we are time. Those who are interested in picking up it, you pick it from Mr. Iga. Mr. Iga Francis is our new patron from Kovazambo. Bishop Senior School Mukono, bavuddeyo n'emijoozi gyabukadde bubiri okudduukirira omulamwa guno ate era n'okuyamba bannaffe abalwadde ba mukenenya. Twala omukisa guno okutegeeza bannayuganda nti okudduka emisinde kye kimu ku kituyambako okubeera nga tuli balamu. Twebaza Obwakabaka bwa Buganda kubanga entakera bagezaako nnyo okulaba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka balamu. Nyongera okubajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwokuna Omuteregga agenda kusimbula emisinde mu Lubiri e Mengo ku ssaawa 1 ey'okumakya. Ayi Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Right now, I'm back to the language that we understand with everyone to come and buy. Teachers have done it, and the people you're seeing here, because we said we have someone here from Lange. That is why we have few who have dressed up to show a picture that we have also supported the program. So right now, we are going to have also teachers. We have some of the teachers who have bought their gifts today. Those who bought last week, they kept them at home. But then we have those who have bought them today. Please do come up and the students see that you have also tried to support the program. Mr. Iga and your group, please come up. Balamusizaako abatuwuliriza mu kaseera kano nga ffe wamu somero Bishop Senior tuzze nga tusazeewo okweyungako mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya ng'omulamu egugamba okutegeka Kabaka's Birthday Run era nga tubeebaza n'abalala bonna balinga ffe ebitongole ebyenjawulo n'abantu abeegaseewo tuleme kwesuulawo gwe abanegamba wakitukwatako ffe ffenna okulwanyisa akawuka ka mukenenya nga ye mutulaba ffenna ne tuli bavubuka nga tuvudde mu Bishop Senior nga naffe tuyimuse tusobole okwegattako ku kikwekweto kino ekyokulwanyisa akawuka ka mukenenya era nga twongera obbakunga mwenna tekisosola myaka na mu ggwanga wala ffenna tujje kuba kuyamba muntu ffenna tuli bantu nga nsembe amanya gange nze Nalukenge Mase Edgar Bishop Senior Kabaka awangaala. Era nga twongera okubakunga okwenyigira mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ge. Emisinde gino gyategekeddwa Obwakabaka bwa Buganda era nga giaiminga ku nsonga y'okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya era nga otulaba wano wetunyumye ffenna nga Bishop Senior School tuvuddeyo twenyigiremu mu nsonga eno tukwatiramu ne Buganda kubanga kino kyetukoledde tekikoleka kano makula era nga tetukoma kusonsowaza nsonga semateeka 5 eza Buganda wabula twenyigidde n'emisinde gino twongera okukunga abavubuka bannaffe bakyenyigiremu era mwenna gye muli eyo mu masomero ag'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo tubasaba mwenyigire emisinde gino twongera okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu ggwanga lino kuba katusittaza nnyo ensangi zino era tugenda kwenyigira mu misinde gino egya Kabaka's Run era emisinde gino bagiteeseewo okulwanyisa obuwuka bwa mukenenya tuteekeddwa Obwakabaka bwa Buganda era tukubiriza mwenna okusobera amaala banyigire emisinde gino tusobole okulwanyisa obulwadde obwo.